Era asatumulu mutuddamu okujjukiza abantu batandise dda okutubuulira biki ebatayinza kwerabira mu mwaka 2025 gwe tuli mu kumalako. Enamba yaffe y'essimu 0759 277 tuweereze audio ya sekendi 30 tubuulire nti bannange 2026 2025 kino tuweereze obubaka obwo tugenda tandika okubuzannya bwe tukomawo otegedde bulungi. Kakati okuwejja akalulu kukyagendera ddala mu maaso. Twakuwadde sayidi eri eyabannaffe aba NRM olunaku olw'eggulo ate ekyabadde mu kyotera ne Rakai nakyo kyatukose. Ekibiina kya NUP gye babadde nga bawenja akalulu. Naye oyinza okulowooza nti ekifaananyi ekigazi awe batandikidde lya ntonde Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasuze ate okusobola okuba nga yeetegeka obulungi okusobola okuba nga ayingira Rakai ate saako ne kyotera. Naye akalulu ndowooza akagenda okunyuma abagoberera akalulu we tugenda kemba mwetegereze nnyo kandi baakeekyotera. Kurwache Jjukira ekyotera eyo ye wali minisita Kyeyuna Aruna Kasolo. Kaakati abantu babadde bagezaako okuba nga ba highlighting ebifo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenze n'afuna overwhelming support. Era bagamba nti ewaffe gyenva eruweera abantu baayagala nnyo Kyagulanyi. Bagamba nti Yiga nga baamwagala nnyo. Bagamba nti Arua kyali ky'amaanyi. Naye n'ebifaananyi ebyavudde ekaliisizo wano nabyo nga by'amaanyi. Abantu b'ekaliisizo bazze bangi nnyo okujja okulaba obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati eri ku waggulu ku mutenda gwa pulezidenti ne bavaayo ne bakkira ne bagamba kaakati akalulu akabadde kalimu omuliro kabadde kabaka bwa paalamenti akombaka ow'ekyotera. Jjukira mu mwaka 2021 aliyo kati yajjayo Kyeyuna Aruna Kasolo. Era bwatu yamala n'akoma mpalanyi yajjayo Kyeyuna Aruna Kasolo. Kakati mu kalulu kano Kasolo yakomyewo abadde w'amaanyi nnyo mu constituency. Saakulagako ku mukyala yavayo n'agamba nze nali mukyala mpalanyi mu kalulu kali kati namuvuddeko. N'empala bibadde bingi. Naye kakati obungi bw'abantu abalabidde ku lwale ya Kyagulanyi bwaleese ebibuuzo. Abantu bano bw'abanga basobola okuwulira ebigambo bya Kyagulanyi tubale tulaba Kyeyuna Kasolo ng'ayina abantu bangi abeera mu lwaleze. Bano bonna we baba bawulidde eddoboozi lya Kyagulanyi okuwa mpalanyi akalulu kanaalabika katya. So akalulu k'ekyotera nako kagenda kutuwoomera. Kandi tuwoomera okumanya ani mpalanyi asigalayo mu paalamenti oba Kyeyuna Aruna Kasolo anaasobola okukomawo. So mu bululu bwe muba mutunuulire ennyo naddala mu Greater Masaka awo ndowooza mutunuulire kyotera oyo ayinza okubawoomera kati ababadde bali mu tawuni y'ekyotera wano badde bambuka kaliisizo. Mutunuulire nnyo kyotera mutunuulire nnyo Masaka City. Lwaki nti okuvuganya kuli wakati w'NRM ne NUP. Bw'oyingira Masaka City okuvuganya kuli nnyo wakati w'ekibiina kya Democratic Front saako n'ekibiina kya NUP. So awo nawe wagenda okubaawo okulya n'okukombesebwa. Naye ng'enkuŋŋaana zaabadde nnungi yasookedde Rakai Rwamaggwa n'akubako stopover mu bitundu by'ekibanda awo ng'ali mu kufuluma Kooki okuba nga yeekera Kakuuto n'agenda e Kakuuto. Yavudde e Kakuuto n'akuba olukuŋŋaana lwasembyeyo mu bitundu ebyekaliisizo mu constituency ey'ekyotera. Bwetyo bye byatambudde. Bassebo ne banywa mwongere okumpeereza obubaka njagala mumbuulire omwaka gutambudde gutya nawe ogenda kudda ombuulire. Nange ate mbadde ngamba ggosooka otubuulire. Ngenda babuulira ebyange ebinkoledde omwaka guno. Naye banne mwongere okuweereza obubaka. Sayimo ne Shadia omwaka guno gunkoze bwe guti ne bwe guti ne bwe guti. Gunkoze birungi gunkoze bubi sigutegedde. Byonna tubuulire ne tosukka sekendi 30 tolaama mukwano ddiya. Kale tugenda kwetoolamu katono nnyo tukyakoma ne programu eno Sumulula abatulaba mwera okubanga ate mutwegasseeko tokyusa happy new year kyetu kyagenda maaso kugira nga tubagamba good morning.